Nkwaniriza amachago nako olwaleero constituent oli bulungi najjo sinzira okubanga atutulaba kunako no Mande kulikayo jjo najjo sodo okubanga atotambulira biwasodo okubanga atoyitemu over the weekend ababadde ko mikolo ababadde mu nyimbe ababadde mu kufiro bene bewayiseemu naye ngo bimaliriza kati manchi olwaleero nakulika buzukusi ango zukusi kubera nga tuwetekateka okubanga ogenda okukola ne kukuyozayoza ne kugamba nti ekyokoze ky'amaanyi nnyo osinze bangi abataayaya kale olunaku lwa Mande kitegeeza nti olina kutandika na pulaani mpya olina ndikana mudu mpya ebyaganya last week birabenge ebyayita bati bitwalenga exibo gota chawa budde kubanga omujjukira tandika weekend n'amaanyi mangi tandika ne motivation yenjawulo nzikiriza katonanga bwali omulamu ojja kuwangula. Good morning. No bintu omwaka gutandika ngo ogusaaga bwokiwaamu obudde akatono ennyo tunyanga bakatandika omwaka guno naye kane kuzibira nga ziri abiri mu mukala kitegeeza tuzalina kuzibeera mmeka nnya ku ttaano kubera nga tumalako omwaka guno kakati ebiseera ebisinga waliwo omwaka gutandika n'olaba nga obudde olina bungi nnyo kakati ate guba gunatera okuggwako n'otandika okupapanga oliyanga abadala gubadde ng'ogutatambula ng'ogulaba omwaka guno tujja kwekwasa nnyo twali tuyingira February mu kulembeze w'eggwanga n'atuta kitegeeza tubadde at least emyezi badde nga 10 egiri clean nga tukola. Yes, I understand economy badde mbi naye at least tubadde tutambula obulamu bwabaddamu okubeera nga bweta kakati gino emyezi esatu egisigaddeyo osobola gikozesanga okutandika gwe naddala ng'omwaka gubadde tegutandikanga ng'olina ebyekwekwasa bingi nnyo banange omwaka no gwandibadde gubeera mulungi naye nalina abaana bangi ab'okuzza ku masomero banange omwaka no gwandibadde mulungi nnyo naye abaana bandwaliridde lerererere omwaka guno naye ate okukyusa byonna nga bw'obirowoozaako sibiganye naye tosobola okukozesa emyezi gino okubeera nga teweetekerateekera omwaka ogujja mu maanyi. Kale mbaaniriza nze Saimo tulaba mu program Sumulula okuva mu Monday paaka lunaku olwokutaano omulimu gwaffe ogusingira ddala obukulu butwagunjukira kubanga tukuzukisa lugamba nti zuukuka obuliri bukunywera naye zuukuka munaku munnaffe zuukuka abagagala tulina budde bwazuukusa kubanga bo basula batunula nga bagenda maswera nga tebabalansinga ebitabo byabwe basula batunula nga bagenda okufuna ku sayiti zaabwe basula nga batunula ng'emizimu gyabwe egyabawase epozi eyo ndowooza y'abaavu okulowooza nti n'abagagga bonna baamala kutta bantu anyway naye nga basula batunula nga lwebagugu omusajja yatugamba nti sima omusajja yatta omwana kati aba yakakuba omutwe wati omwana amugamba taata zukko ogenda okole anyway eyo okusaaga muko bale abagagga ebiseera ebisinga ne babimala batunula okwawukana ate kuffe munnanga abanoonye lwansonga nti ssente bw'omala okuzifuna enkola entuufu erina kubeera zikwate zikweke zikukulire zisobole okusigala ku ggwe ontegeera embeera bwefanagana ku bwetu katusobola kukuuma ssente nga weebaka so gwe zuukuka akyebase ogenda ononye ssente kubanga ozeetaaga nnyo nkulu nnyo mu bulamu bwo kubanga abaavu kyatteeka olina okugula olugoye lupya ku Christmas temugagagulanga kati gwe omwavu olina okugula omwavu olina okusingako omuceere mu kyalo kubanga bugiba tetosindikayo naye ate nnaku nkulu ate munnange onaabagamba ki nebeera bifaanagana ku bwetu kale mbaaniriza mbakuliza lino mu weekend bye mwasobodde okukola mwe kubanga mubikoze kale bwe tubeeredde mu weekend mawulire mangi agayiseemu ngenyaga tubeere nga tutuyitamu mpola mpola sobola okubeera nga tutandika olunaku ng'ate amawulire ago tugakoze tutya tugategedde bulungi tutandike naki tutandike ne Ebola tutandike ne Ebola kakati wiiki ewedde gavumenti yavaayo nerangira mu butongole ng'ekirwadde ky'Ebola bwe kyali kituuse mu Uganda era ng'eno Sudani variant okwawukanako n'eri eya Zaire eno ya Sudani eno eva Sudani bulijjo tubadde tulumbaganizibwa eri eya Zaire era n'ennuma eyawukanamuko era nga kyatugambibwa nti n'obulwadde buno bwasingira ddala kubanga bwava mu bitundu ebyemubende outbreak gye yatandikira kakati oluvannyuma lw'obulwadde obwo okubeera nga ate bwabalukawo ebintu bingi nnyo ebibadde bibeerawo ndoza twagenda okgenda mu weekend ng'omuwendo gw'abalwadde gwali gulinga mu 23 weewatyawo ndoza gwalinga mu 23 nga n'Abaakafa baali 16 ne tugenza okuva mu weekend ng'ate omuwendo guno gw'abafudde gwongedde okubanga ate gulinnya era nga bagambibwa okubanga obulwadde buno babulina bali 34 ate abagambibwa okubanga bafudde balinnye ne bagenda mu bantu 24 kaakati ate awo ebyembi ebiriwo
kati ate n'obulwadde buno bufulumye mu Bende ate ne bugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga twagenza okulaba nga Kasanda district erinaanye mu Bende erinayo omuntu omu kyegeegwa abantu bali babiri wabula era nga bano abagambibwa okubanga obulwadde buno babulina balina akakwate n'abo abagambibwa okubanga baafa obulwadde bwa Ebola mu bitundu by'emu Bende so kino ekinzizayo ku kintu update ze twaba olwanaku lwakutaano ey'abantu bannaffe aba minisitule y'ebyobulamu be batuukirira ne bagamba nti mukulu gundi omugenzi kigambibwa okubanga yafa n'eggwa ly'omujjanjaba kigambibwa nti omugenzi yafa naye yali tannafa yajja n'akukyalirako kigambibwa nti mubaziika omugenzi waliwo ate wali olinaanye omubiri gw'omugenzi n'ate ne mumala ne mudduka ate mumala ne mwegaana abalala waka mwaddusewo dda amayumba mwagala kufa ate mwagala okufa ate gye mugenda mudduka mu bannammwe tugenda okumaliza nga ate obulwadde bukoze eki mwongedde kubutambuza so kibeere kyakwigano ze bannaye twebeereremu okusobola okubeera nga tuziyiza obulwadde buno bannaffe ab'ebyobulamu bwe bajja ne bakutuukirira tobakaluubiriza pozi ne minisitule y'ebyobulamu gyetwagala okubasaba nti eno gye tutwalira abantu bano mu ngeri y'obubakarantinga tuteekeyo embeera esobola okubeera nga tebabonaabonerayo bafuna obujjanja ate basobola okuba nga badde waka awo nno nga tuvuddewo wabaddewo okutya naddala mu disitulikiti ey'e Bende nti gavumenti eyinza okubeera ng'ate eteekayo ku ngeri y'aka lockdown okusobola okubeera nga teziyiza omuwendo gw'abantu abafuna obulwadde buno naye minisitule w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yavuddeyo n'agamba nti gavumenti erina kyegenda kuggala abantu baddemu okusigala nga batambula nga bagenda ku mirimu gyabwe nga bagenda mu bifo eby'olukale wabula kiri eri abantu bano okusigala nga bagoberera amateeka ago agabategeezeddwa ne mu bifo gye balaga okusigala nga bagondera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu okusobola okubeera nga tuziyiza abantu okubeera nga bakwatibwa obulwadde bino kyendowooza nti nno kirimu eggumba lwa nsonga abantu bakava mu covid ate obagambe ate basigale ewaka tebannawona biwundu bya covid ate basigale ewaka obulwadde buno bwali butuzinzeeko ko mu Uganda si bupya so ndowooza engeri yobukwatamu tugimanyi wadde nga buttira ddala kubanga mukabanga abantu 24 bakafa 34 bagambye okubanga balwadde ate bano betwogerako be bakebeddwa mu laboratories za Ministry of Health ne bakakasibwa nti balwadde oba bafudde obulwadde obwo so n'abalwadde abalala bayinza okuba nga bakyali eyo so tusigale busigazi nga tuli beegendereza naddala mu bifo ebyo gye tugenda okusobola okubeera nga tetwewala obulwadde buno okubeera nga ate butukwata tubeere nga tusigala tuli balamu kale ndowooza yeyo update gye nnyinza okuba nga ate mbawaako ku bulwadde bwa Ebola so kibeere kya buvunaanyizibwa eri gye muli eyo wammwe mukimanyi nti obulwadde gye buli bukwatira ddala so mufune engeri gye musobola okubeera nga ate mubukola ki mweziyiza okubeera nga mubakwata kale awo nno nga tuvuddewo omanyi mwene embeera gye tubaddemu eya lockdown covid batutadde bizinesi zetu zino nyengeri gye zibuumingamu bazadde banoonya engeri gye bagenda okuzzamu abaana ku masomero nebifanaganako bwe bityo ebiseera ebisinga akasente kabeera katono kakati banka ye option eriwo ey'okugenda okufuna okwewola ofunayo ku kasente bweteba banka waliwo abantu betuyita bamanerenda abantu akasente kabe kadde okwanguwa ogenda namugamba munaye nfunayo obukadde 10 n'agamba obukadde bwo 10 buli kakadde kagenda kuba kazaala emitwalo 20 n'agamba kitegeeza nti ukitegeeza obukadde 10 ogenda malabo nabo omwezi gumu okitegeeza mu mwezi gumu ojja kumpayo akakadde kamu bukadde 11 bw'olina okuzza mu mwezi gumu kakati banesomano mu Popular Daily Monitor ne bandaga omwami amanyiddwa nga Kagumaho Akagumaho yagende wa omukyala amanyiddwa nga Shiran Nsiima mu mwaka wa 2016 n'amusaba amuwole obukadde bwali 10 era bwe batyo yali alina omuteramu interest ya 20%. Wabula kisinzire okusinzira ku ndagaano eyakolebwa by December 2017 ebbanja lino Kagumaho yali tannakola kitannalisasula era bwe atyo bamaani baddamu ne bakola endagaano endala nga omukyalo ono Nsiima bw'abalabala ssente z'abanja Kagumaho ze yamuwola n'amagoba ssente zaali zimaze okumauntinga ne zigenda paka mu miliyoni 42 ku miliyoni 42 Kagumaho yasasulako miliyoni 24 wabula mu emaaso awo Kagumaho yakwatibwa poliisi ku bigambibwa nti yawa mukyala Nsiima kyeke n'ebuuka amacyo era bwebuuka amacyo wakati ng'ali mu kaduukulu ka komera
kigambibwa mbu Kagumaho Ninsima ngayambibwako abapoliisi yasayiningisa Kagumaho ng'amulaganga bw'amubanja milioni 7.8. Bw'atyo Kagumaho yaddukira mu kkooti okubeera ng'ate yeetaasa era bw'atyo omulamuzi Esther Nambayo nga nakusomeza 20 lwali lwakumeka yavaayo n'akaweŋŋamula nti nno Manerenda yenna kakati kino kyakuwuliriza ku sayidi zombi. Ekisooka bamanerenda babadde mu bizinensi, ekyokubiri abagende wa bamanerenda baba beetaaga ssente. Kakati okusinziira ku kkooti Manerenda nga teyawandiisibwa wansi wa microfinance institutions nga tali wansi wa microfinance institution oba nga tali wansi wa Lenders Act ya 2016 takkirizibwa kuwola ssente ate n'ateekako n'amagoba aga 20%. So omusango guno gwagenza okuggwa nga omwami Ninsima amaliza takyabanja ssente nga ne Kagumaho atambudde agenze mirembe. So kino kibeere kyakuyiga eri bamanerenda obanga business ogirimu kwala aligenda ogiwandiise amateeka agaba gayidinga weegali osobola okubeera nga totambuza business nga tewali kikutawanya. Kale lweza tumabudde bwedde nya tumalirize nekyo nakyo kikulu nnyo. Emabega kaawo okuzimba kubadde kwanguye nnyo era nga buli muntu alina ekirooto ky'okuzimba ku kalina. Nga buli muntu yinagaba nanditaza okubeera nga ate enzimba kati enzimba empya yenzimba za kalina zino ez'ebyuma. Abasajja bakola bulungi foundation ne bateekayo ebyuma ne babisiibako obutimba ne babikubako engeri ya plaster. Ogenda okumaliza nga sebo kalina mu weeks 2 eyambuse. Kakati okusinziira ku minisita wa Works omukulu General Katumba Wamala ng'ayita mu mateeka agamuweba constitution yavuddeyo n'agamba nti nno ennyumba ezimanyiddwa nga steel timber concrete composite buildings ebizimbe ebyo abiweze. Era okusinziira ku minisita agamba nti nga maze okukola consultations mu mateeka n'agamuwebwa constitution yakizudde nti ebizimbe bino si bigumu kimala eri abantu ababibeeramu. Era okusinziira ku bayinginias be twayogeddeko nabo ab'enjawulo bagamba nti abantu baali batandise okweyokaminga kalina oba ennyumba ez'ebika bino lwa nsonga nti bw'ogeraageranya ne kalina ezaffe zino ez'edda ne zino ziri kiipamu za layisiko okompayaringa ku kalina ziri endala. So minisita yavudde n'awola kalina bwe zityo wabula kakati bwe wanaabaawo eyendyetaaza okubeera ng'ate yeetantala okuggyawo ekiragiro kya minisita kino oba olina okugenda mu high court okubeera ng'ate ojjawo otwalayo obujulizi bwe bukakasa nti kalina zino z'amaanyi. Wabula mmwe nga ekyo tekinnabaawo abadde bazimba kalina ezifaanaganako bwe ziti mulina okuziyimiriza lwa nsonga nti singa okwatibwa ng'ozizimba basobola okufayininga emitwalo nga 960 oba okukusiba emyaka 2. Kale ndowooza kyekyo nno mubitegedde. Twetooloole mu katono tukomewo tulabe ate ebyemizannyo n'ebirala.